Nzetampako ku mmotoka ye. That's the fact. Balamusizaako mwenna abatulaba ku mukutu guno ogwa TikTok. Leero nkyayiddeko omwana ono Ariana Ssebunya ku ssomero lyabwe ebadde vidiyo yaabwe n'ensalawo ayise mu kusomoozebwa kungi nnyo obutaba na birowoozo bingi neŋŋaawo at least kamwe kana akamotoka atambuleko mu SC ne byasoma bitambule bulungi. A few moments later. Omwami oyo eyagamba nti yampa emmotoka nze tampangako ku mmotoka ye. That's the fact. Emmotoka kola olunaku lwejjajja lwe nasembayo okugiraba kyekisooka kimalira mmanye mulekera commenting ebintu byekisiro mu comment section yange. Akatambi ako ngenda kakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobola okulaba amaziga Aliya Ssebunya ate gaalimu. Nakolera stories eziwererako ddala n'abazadde ne batandika okubeera nga bakomplaininga ku ssomero lya mwana muwala ono gye yali ali mu kubeera nga asomera. Neera oluvannyuma yavaayo n'akola apology nga yeetondera abazadde n'essomero eryo nti naye kennyini teyakiriimu eky'omuvubuka okujja omuleetera emmotoka ku ssomero n'agimuwanga success card mu bibuuzo bye ebya senior 4 era bw'atyo ne yeetonda. Sawa zinene avuddeyo kubeera nga akomplaininga oba ng'ayogera ku mbeera nga weeri nti emmotoka gye bamuwa nga success card ku visitation day emmotoka yasooka girabako olwo olunaku ya Mark X neera ku olwo olunaku lwe yasemba okubeera ng'agiraba. Amaziga galimu mu kubeera ng'akaaba nange gendimu empewo ya booda enfuuwa naye yeemufuuwa kati awo ne tugamba obuzibu buvaawa. On top of that ate nga bali mu kubeera nga bamukangakanga bamutiisatiisa. Bakutiisatiisa batya ng'emmotoka olwedde togirina? Bakutiisatiisa batya ate ng'olwedde be bakozesa? Kati gwawo obeera wafuniramu ki kubanga erinnya lyo lyatambula. Actually erinnya lyo lye baakozesa okubeera nga kampani yaabwe oba bondi y'emmotoka yaabwe etambula. Kigambibwa mbu emmotoka eyo baali baagijja mu bondi neera akabadi konna kali kakubeera nga bapromotinga erinnya lya bondi eyo gye batunda amamotoka. Kati ate we bavaayo okubeera nga bakutiisatiisa baagala osirikira eddala oleme gamba mu n'emmotoka kaali kabadi naye ate nga ffenna twamala ne tukizuula nti kaali kabadi kubanga omuntu okwata emmotoka n'ogiwa omuwala nga success card mu bibuuzo bye bya senior 4 nakyo kibeera kikulu nnyo. Akatambi ako kankakuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera osobole okubeera nga okeerabirako Ariana Ssebunya ng'akaaba amaziga agajjulujjulu. Naye kamusaba subscribing onyige ne ku notification bell tojja kubeera mu missing updates naddala nga zino. Nze tampangako ku mmotoka ye. That's the fact. Balamusizaako mwenna abatulaba ku mukutu guno ogwa TikTok. Leero nkyayiddeko omwana ono Ariana Ssebunya ku ssomero lyabwe ebadde vidiyo yaabwe n'ensalawo ayise mu kusomoozebwa kungi nnyo obutaba na birowoozo bingi neŋŋaawo at least kamwe kana akamotoka atambuleko mu SC ne byasoma bitambule bulungi. A few moments later. Omwami oyo eyagamba nti yampa emmotoka nze tampangako ku mmotoka ye. That's the fact. Emmotoka kola olunaku lwejjajja lwe nasembayo okugiraba kyekisooka kimalira mmanye mulekera commenting ebintu byekisiro mu comment section yange ate mulekera okunkwata video nga ndi ku boda nze ntambulira ku boda. Ekyokusatu ekyokubiri badde sinabagamba kyakubiri abantiisatiisa nze sirina kyentya kyekyokubi sirina kyentya muli inbox zange muntiisatiisa. I had to say what's on my bale temujokuza luzungu kubanga nyinza okuba embuga ne museka kale bale mbagamba bali mukuntiisatiisa mu inbox yange naye sitidde nze buli wontiisatiisa I'm going to go to police. I make reports. Sirina kyentya kambabuulire byonna mubikole naye nze nga balopi buli antiisatiisa sikyayomba n'abantu nange banjigiriza police omubanda alopye ku